as Caesar Zion. Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday, 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar as Caesar Zion. Old war obo kitegeera kati kisingira ddala nti Kaye ye alaba omanyi shiba kye yayimba nti oli mulungi baba gw'oliraanye omufaananyi atanaaba. Kati Kaye mufaana otubera ku pano mufaananyi atanaaba. Yes. Kasuku ogambye shiba yayimba ki? Oli mulungi baba gw'oliraanye omufaananyi atanaaba. Kati naffe mu analysis bino ebintu by'okwogera bya mirundi esatu. Ate obuzibu bwasinga okujja Kasuku okufa kwa Isima mukama muwumuze emirembe. Olunaku Isima lwe yafa waliwo abantu abali mu industry abali bakola omulimu gwe gumu naye abaasanyuka nga basanyuka naye nga tebakiraga. Naye ensanyuka yaabwe eri ki? Nti Guy yabadde space agikoze eki agyocupayinze nawe yessaawa ffe tukole ki tutekinge now this is our time. Kati omu ku boye Kaye he falsely and wrongly believed nti kati ye number 1 after gundi nga avuddewo because mu mbeera yonna yatambulira mu shadow ya Isima nga teri ayinza kuwulira Kaye nga Isima waali no nga ali second fiddle. Kati Isima waafa Kaye n'alowooza nti atekinze on. Yet it was a revolution of other analysts abali bazze mu game omwalinze. Every day I wake up smiling. On Rose Farm, I sleep like a queen. It's a new day, new dream. Rose Farm, you turned my life around. My mama says it's comfy, farm and durable. Rose Farm gives you quality. You're welcome to the Rose Farm family, where you find every mattress you've ever thought about. Rose Farm, a world of beautiful dreams. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ndino omukulu Frank Wayne Ntambi Balkeza. Definitely. The Juggernaut. The renegade. Yeah? Bina bebinyiza ebyo. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku him being a renegade. Yes. A juggernaut. Tusanyusa okulaba sebo. Amina sebo. Tusanyusa okuddamu okubeerako wano. Kale. Today's show is going to be a bit controversial. Yeah, but regardless we move. Definitely. Yeah. Ngale tunagenda wala. Yes, so. Musajja nga akutumidde. Ani? Musajja nga bamuno watch. Muno watch basajja bange. Ne muno watch offices zaabwe ziriwa. Oba bali digital gwe kasito osobola okudownloadinga app. Headquarters weziri naye ekikulu tuli mu space ya cyber ya waggulu. So tekitwetaagisa kulabika nnyo. Gwe wooli yes. Buli oli kyayagala obubaka obumuwa marketing manager ne app weeri. Okay. Yes. Beti tugenda okutambula olunaku olwaleero ku Saturday ekiro ompeereza message nti Kaye akusobedde akutte wansi ne waggulu. Talina wansi na waggulu wakuttemu kiri awo kubeera nga omuwalere vansi eyo mbwakutte talina waggulu na wansi wakuttemu. Issue you and Kaye temuzikwasaganya omulimu gwe gwe tukola tumalirize no gye tugendedde nga buli omu alina okukwata ekkubo erirye. Yes. Have you been friends at one point? Definitely. You were friends. Nga tonnaba kufuuka wakabi? Ndi oba oli wakabi kati ate yakigaana agamba ndi. Okay, before you hit the silver screen. Yes. You were friends.
I knew him. Ekigambo friendship was kiba kinene muko. Not everyone who knows you or who you talk to aba mukwano go. But we are talking together. He could invite me at his place. We could do together shows. Together. So he was a kind of comrade. Yes. Sijagamba nti yali mukwano gwange. But we knew each other. Yes. So a message nakuweereza teyali about Kaye ng'omuntu. It was about the situation that was going about. Show gye yakola ku Saturday. But he was attacking my personality. Wa Ku Radio 4. Ku Radio 4 gy'okolera naawe. Sikyakolerayo. Nabinyise mu nsuwa. Nabinyika mu nsuwa ku Lwokuna. Era contract yaffe expire yamalako ndowooza ennaku 6. And I terminated it, me personally. I terminated it nga bleaching agreement gye twakola ki gye twakolerako. Era mu agreement sizonna mbeera mu termination clause. Singa kino na kino kibeerawo tujja kubeera tukola ki twawukana. Ne agreement yo yaliwo mu assigninga. Teyaliwo. Yali gentleman's agreement. Agreement ey'okulupapula yali erinze ebbala mu Balugahari. Ataliiwo ssaawa zino. Ali up country ku mirimu gye. So week eri prior nfuna essimu nali waka, it was a Sunday. Omukulu nankubira essimu. Mukulu wa Sunday yagadde nnyo kwogera linnya lye, but for the purposes of our listeners nobutaminsinga na bigambo kubanga ukankana yali Ndawuso Omulangira. Negus the Gasta. Ankubira essimu nangamba there is a show gyalesa because ku Radio 4 bingi ebitagadde. They have administration problems, I think. They are being challenged n'ebintu bingi, so bagezaako kuddamu kwagala ku buildinga. But baliko ab'amaanyi ebiseera by'abakyamagero abo ojjukira. Kyamagero yabeerako PD n'abaana ababeerangayo ba Dayasi balingayo, ba Imekandisi babeerangayo, Bakaleera. Waliwo ekiseera awo twayingirira oba was it COVID, nga tuli mu COVID. Radio 4 yajjiraawo nebeera ng'eresa amaanyi mangi. So line-up eyo yonna roster yamala neeyiika yonna. So kwe kwava obuzibu. So bageza kubeera nga babuildinga radio nga yo. So Ndawuso ndowooza bamuyita alina media agency abeere nga is kind of caretaker okwayisa mu muyaga guno gwe balimu. Short term ndowooza myezi ng'ebiri esatu, whichever, I don't know about that agreement nabo, naye nga azze kubaako byakola ki byatereeza. So mu kutereeza alina show gye yagala okuintroducinga ku Radio 4 nga ya Saturday saawa mpaka saawa 4. So ankubira essimu n'angamba, you know what, tubadde tulabyerabyemu wano nga twagala obere part of this show ng'ogenda kubeera regular. Ebigambo bino tubyegendereza nnyo, regular analyst. Regular yajja buli Saturday. Buli Saturday nga takola ki takyusibwa. Nanjimbuulira n'ebiruubirirwa byagala ne expectations zanjagalamu. Neŋŋamba okay, tewali buzibu. Ne mugamba obuzibu challenge ebaddewo nti buli lwa 6 mbadde ntera okufuna invitations awalala naye nga teziri permanent. Sayima ayinza okuyisaamu essimu n'ogenda ku kyenkya wali. Ebyokya n'ogendayo n'abawo n'abalala bakubira once in a while mpola naye nga mu mwezi omanya those invitations keep coming. Kati kino kiba kitegeeza nti ziri togenda kuddamu kubanga ozifuna, ogenda concentrating wano because shetandika ku mache gwa saawa 4. Ate ne shows zaabali zabeeranga mu time yemu awo ku macha. Ekyo ne nkimutegeeza. Ne mugamba that means nti ngenda kubeera mukozi wa radio focus mbasi kyali gwe bayita wis because obogenda kukivuga buli lwa 6 for all the time paka yemuyinza okubeera nga mukola ki mwawukanira. Kiba kitegeeza business now. Because radios and TVs never content creators but era nnyo Twitter, we use platforms. Nokuwa platform n'oyogera nawe n'oyisizaako ebibyo. For example, me ndi marketing manager owa company Billy Ivan Kalanzi Sports Center ne munno wachi okitegeera. That means jenko mogenda ku platforms nabo mbeera mbayisizaamu okiraba. Then kino nekitegeeza nti oba ogenda kumpitanga regular buli Saturday oba olina kubeera ngenda beera ku payroll, ngenda beera ku musaala. Ebyo ne mbimutegeeza naye naŋŋamba sooka ojje ng'omuntu tukole ki tudiscussinge. Waite ennaku nga 2-3 ngendayo ku Radio 4 mukubira essimu nga gyali ne ngendayo ne tuwogera nga abantu one on one. Ne baleta n'omuwala awo
bamuyita sugar biki ayo omwala mupya ku media najja nga ye host weyo show netuyisaayisamu neŋŋamba Ndawusi nti obuzibu obuliwo because the other weekend yali previous eyo show etandika ne Kaye nga analyst najja nze bankubira essimu after 5 days nga bamaze okuzuula nti Kaye yesi yajja naye tajja kujjayo kye twali tukola ki twagala tutagawo someone ali regular yes tutagawo someone ali regular then Kaye tujja batubarotatinga so ningamba Ndawusi nti nze ne Kaye ebyaddala tetuli ku good terms essaawa zino so okuwakinga mu environment yemu kitegeeza mulina otutuuza nze ku side yange essimu inaako obuzibu naye yanninako obuzibu wenja okuexplaininga maaso awo nembagamba mumukubire essimu mutegeeze ku this new development tulabe reaction ye ne attitude ye ku ekyo oba naasobola okujjanga mu rotation atasangewo regular because kitegeeza nsigenda kuvanga kalina okunsangawo anakigumira ekyo ne beebuzaabuza olunaku ne luziba n'olwokubi nenziramu nenkuba essimu nembabuuza nembuuza oyo omuwala black sugar I think Kaye wayogedde naye omwala naŋŋamba nayogedde naye n'agamba tajja kukola naawe Kaye n'awaako ebigambo byamuwerekereza nga nzisa wansi neŋŋamba it is okay tagenda kukola nange so let us move fe tumuvinge tukole ki tubeere nga tukola nenzija ku Saturday yasooka nenkola mba ndi awo okupreparinga weekend yange eddako ku lwokuna oyo omuwala ampeereza message aŋŋamba Franka how are you I'm very good eno show ya Saturday togenda kujja Kaye agenda kujja Kaye agenda okukola kubanga agenda bweru leka nsome wano sagala mugambe nti nnimba ebigambo the exact words and my replies kuba nagenda omuweereza bino feedback nga nkimanyi bijja kutambula screenshots and what era ndowoozaamukko ne ŋŋamba ino conversation ejja kutuuka wala ye black sugar wuno black sugar ku lunaku lwokuna atuuka ŋŋamba wuno wano wandisomedde abantu. Hello Frank, hope you're well. So on Saturday, Wisdom has a few matters to address. He's leaving the country in the course of the week, so he's going to have to this show before he leaves, then we resume our program. Okitegeera nentabuka ne zino bino then bijadizeeko kubiranga mpeereza okitegeera so kasuku tuli mu media muno twagala okubanga tutereeza omulimu ekibadde kisinga okulakingamu ye professionalism tosobola kubeera nga oleesa omuntu ku pano omugambi ogenda kubira regular okitegeera tubalina bana kuyita weekend otandise katembo oyo oba okitegeera nejjoga erisingayo Kaye okugenda ku ebweru kuba kunkwatako ki radio ya jjajjaawe radio ya Nankerekejje gwagamba Busimayi Sale n'alaba Nankerekejje radio ya Nankerekejje family biba tebinkwata kukitegeeza bali mu kunjoga nga nze banzanyise gundi zaabwe games zaabwe which I don't know about so omwana ne mugamba nedda kino kyokoze it is unacceptable ku side yange ali principled nze na principles zange kwenkola ki kwentambulira kitegeeza temunaba kusalawo omuntu ky'omutufu gwe mukola ki gwe mwagala because nababuulira nze nga nze n'omukulu tetuzikwasa why no about arbitration omukulu yakola ki yagaana n'olw'ensonga eyo So for you were willing to work? yes If Kaye was willing to work with definitely you, but the guy declined nayogera bingi n'agamba nti ye tajja kukola naawe. yes N'akufuula ekiyenje. Nanfuula ekiyenje which is okay oba okitegeera because he doesn't define me who I am me I know who I am kati ekyo nekibeeraawo nembagamba mbinyise mu nsuwa sigenda kukola ki n'ekirungi nga tunaa kusayininga contract nabo ey'olupapula bino byali mu gentleman's agreement nga tulinda bbala mwakole ki akomewo era Ndawusi yaŋŋamba agwekola wiiki ey'okubiri ojja okomewo naye omukulu ajja kubeera akoze ki akomyewo tulabi ku kya payroll kati omwala we nali mugamba mu voice notes ezo ne mugamba ekisookera ddala nze yeteeka mu transport nzije ekya sente si ekikulu ennyo because I'm willing to work nga we ninde ekikola ki ekinene omwala naŋŋamba kennyini waga tukuwe sente mmeka ye nga yambuuza waga tukuwe sente mmeka mbyanjuleyo mbakama bange of course si immediate supervisor wange immediate supervisor yani ye Ndawusi yankubira n'essimu I think professionally yandibadde ambulira ne development ya Kaye nti yagenda okubanga akola kubanze na respect gye muwanga omuntu era nandikoze eki nandikikkiriza kati omwala baŋŋamba ebya ssente biki nemugamba kati ono omuwala host wa show yajja buzi naye okitegeera nze ndi regular panelist so tugivuga babiri abalala balina kujjamu buzi naye oli mukozi wa radio phone agreement
I think bakola nze sinnabeera official oba kitegeera kati awo ne tuvaawo omuwala we yayogera ku bya ssente tukuwe ssente mmeka oyagala mmeka ne mugamba this isn't about the money it's about the conduct oba kitegeera ne professionalism gyessirabawo mu bino ebintu nga tugenda kumaliriza tukoze ekitwenyigidde ffenna it is high time nze nkole kinkiveemu move on with your Kaye and your program and that was it kusaidia yange okitegeera and I respect and I information gyompadde era omukyala gye yampa webale nnyo lwakuba essimu yange ekyajenga wali yes. Nayogera ne Kaye ku Saturday bompeereza message because Kaye mumanyi ammanyi yes. okitegeera era bwe mbuuza bakyali bange mba nja mumuteekamu okitegeera naye omukyala nabuuza Kaye olina obuzibu ne Franka Franka ngambye wamulemesezza omulimu wa ku Radio 4 nangamba talina buzibu naawe yes. kati nayogera n'omukyala oli n'adde ndi awo eggulu omukyala ngampeereza message nangamba nti obuzibu obuliwo Franka twamugamba alina okukola ne Kaye n'agamba ye takola na alina owummula wasooka gaana kukola ne Kaye oba naye n'ogaa nti oli awummula era there's something to do with him going abroad or something yes. And you were like if you're not working then kati olaba kyagamba ekyo kyakunyonyodde byebimu bye namugamba okitegeera kasuka ebyaddala nze eno career ya silver screen eno nakagiyingira n'omwaka tegunnaba kubeera nga guwera kyensinga okwagala okuguza abantu bange credibility oba kitegeera so wekibeera nga kitandikidde ku fuutu eno bweti kitegeeza maaso teriyo future ekisookera ddala olunaku lwe balangirira aba Radio 4 ne bakola ne artwork oyo ne bateekayo ku social medias abantu bankuba you know how fans can react okitegeera because balamba rugahari obutayogera bubi aina leaning y'obufuzi gyaliko eya NRM mukalulu ka 2021 aina genesis of media personalities n'abalala be yatwala ku side eri ba Ashback Kato ba Superstar n'abalala ba full figure bonna that track eyo so ogenda okukolera Balam abantu ne bawulira mawuli nange n'abafanzi bange abanfaako oba kitegeera batandikira okugamba Frank ne tukoze ekitumufiiriddwa agenze Frank alidde Frank ajoininze NRM those were the comments my reaction okitegeera but I took a courtesy in my interviews ngenda kewala and explain to them nti kino tekiriko about nti banguze it is just a platform ngenda ogenda kukola ogenda noonya ssente yes nature nti njagala mu judging kubengenda okwogererayo we nayogera ebitankana omujagamba Frank yakoze ki yalidde nenze siri bwentyo that is a platform nanyini waayo alina political affiliation as other media owners nimbawa examples nyingi ezaba media owners nenga bali affiliated politically walala nenga tebalina abakozi abali middle oba balina enjawukana mu byobufuzi walala oba kitegeera nimbawa example ya Frontline nimbagamba nti NBS eyo mugiraba abantu bagitagingako ekintu kya Natasha Broadcasting Service a tag whether bitufu oba si bitufu nibataginga Kalisa as an agent nibataginga abakozi babwe as agent singa womanye ebyaliwo nimbagamba naye kyalobera abantu nga basemuju kubeera nga babeera ku Frontline nga panelists batavaako nenga ate njawukana mu byobufuzi za njawulo but bakola banambozi yes nimbagamba nange mu kitwale mu mbeera eyo kubanze nganzo omuntu sirina side ya byabufuzi kwendi wabula ate mbeera nnyo kusaidia abantu abanyigirizibwa kati by default wabera kusaidia abantu abanyigirizibwa wekanga balina we bakuboxingidde oli affiliated to obo kitegeera so reactions zitandika okubeera nga zivaayo oyo Ntambi tumufiiriddwa biki nenfuna essimu nyingi nnyo ezemu kuva ebweru w'eggwanga abantu nga bali concerned naye I stood my guts nengamba let me take this opportunity is an opportunity tomanya nje egenda kubeera nga ekwongerako any platform ebe ekwongerako so nengulabinga omukisogo bulungi nnyo akati munnange nabadde ndi awo ku Saturday ne bakola show ya Kaye najja nakola show unfortunately nange Sayimo yali yampise ku BBS ina show kusaawa 2 paka saawa 3 tuba tuyise ebibadde mu week nakulabe noli gayo yani Kasirie akola ki nakolako kona namulako kone Sayimo eri yes ku Joystar tukolera pano kati Sayimo ine kyagala ku introducing HPR nga womanyi nti omuntu ngoli mu media tukanobera innovative nogamba nyongerako kiwano ku show kati show yawe yajongera mu aba analyst nti aba analyst nga babiri yamala ku introducing a topic eri biki natubuuza kati ensonga yo jogerako kine tuugira ne tumenya nayo budde bunaba mala anti kati fere tulinga bakaye ababamira nti oboyogera dakika zo 5 3 okitegeera tetulina that excitement eyo
oyingirira obuno bwa muno okubira mu amalusu no obo kitegeera kati ffe obudde tukola ki tubutwala bulungi so yali ampise ku olwo yes era ngenda kubuulira na lwaki tanjagala yes tugende mu maaso kakati munnaye naye nga Sayima ampise ku lwomukaaga n'oyo omwana Kasirye ne twanalizinga so saawulira show yani yakaye olwavaawo ne nkwatagana n'omuwala in fact kwaliko Hadija Kigozi omumanyi Hadija Kigozi n'angamba tugende mukono yali ayagala ku recordinga show tu recordinga show ne Calvin Kayanja alina ne pano ja introducing eyange ne Calvin ejja kubeeranga nga tuyisa naffe ibadde mu week so Calvin tasobola kujja Kampala awo nangamba tugende mukono tumulumbe Calvin abeera mukono ne tugenda ne tu recording nga tava na saa in fact 11 kati nali nkoye nasula nali mu bbala ku Friday nzize okasa 11 saa 12 kitundu nozuukuka nze mirimu tegimfuga nange na life eyange ekitege ne lutwali mu governor twali fenna luli lwotandika okukola nze tebinjugula tama I know how to manage my time okitegeera so nali nkoye nnyo twagenda mu lugendo olwo nga neebase ne tutuuka eri ne tukola so kati mba nkomawo messages zitandika mbikula WhatsApp nga batandise okuntemera Kaye bye yabadde ayogera ku sheeyo ng'akubanze ne Junior gwe ne Junior Junior tamale Junior ndirujukira bayina nawe olutalo lwawe okitegeera ate bwe bulambo tutambuliramu so nze olutalo lwa mirundi ne Kaye sirina ko buzibu betwale kati nze concern yange yali about me kati ngekyakolebwa ku sheeyo Kaye yagenda ku Facebook ye nga recordinga live kati nga ekyasinga okunnuma nga show egenda mu break oyo muwala host nga watandika okunkubira omuwala nga kuba kati nga nsettinga Kaye ki ayongerezeeko the conversation we talked about nga exaggeratinga okitegeera Kaye nga akuba tugenda mu shomuli ye nga abeera ku birala Kaye yanga asigala akola ki akuba which is very okay nga akuba batyo olwo kiki yayogera ekisooka yayogera bana nyo twagala kibeere wano Kaye mu bimu ku byayogera benyagala tu clarifyingire wano yayogeranga we yandeta ku media Kaye nangamba yantwale wa Saimo ku panel gye bamugobako nti waliwe bali bakola nze nenemeda ku pano Saimo nayagala okungobako ye nansigazaako nsigaleko which was wrong tekyali bwe kityo Saimo yennyini yangamba Frank jangu otulemu wano because twali tulina show gye tulicording ewalala ni yansangawo ne tutandika okurecordinga nembeerako naye not because nayagala mbeereko no I respect people nekibagala Saimo ja clarifyinga ku ekyo ekyokubiri n'agamba nagenda ngewuwe nitubeera nga tukola which is okay kyali kituufu kasuku mu kujja mu media muno nalina gye nali nkola ebya hip hop ebijjukira ewazamba hip hop nga tumukoledde platform biki nga nze representative mu hip hop biki aboogerako abawandiikako weebityo era mu May ne bampa ne award yange ya media personality of the year mu hip hop awards okitegeera ekyo namala okwachivinga ekyo ne ngamba leka wings zange zicrossing zigende no mu pop okitegeera so we ntandika ne idea eyo nene ngamba platforms zino nzibu penetrating nene nze nyinza okubeera nga erinnya gye liri nti ba Junior yalinganga njogerako video Junior mu film bamanyi Frank Ntambi but nze siri established enough so penetration ejja kubeera nzibu nendeyinga strategy how am I going to penetrate okitegeera one was nti buli alina platform kwesobola okubanga ngenda leka ngendeyo nekiri added advantage nti ngenda muletera business nti already ndi kitunzi wa munno wa kino kitunzi wa Ivan Kalanzi n'abalala leka buli gye nabangenda balekerayo package eyo omuntu at least abeere nga alina value eyo because ayinza okwekwasa tolina numbers naye at least ayinza okugamba bali talina numbers saawa zino yalina business gyayitaka abeere ku pano wentyo wentandika okukipirulinga era abantu abamu ku bena approach nga yali Kaye nemberanga nze immediate supervisor wenza amusasula ne ssente nga yebazimpa nga muwa zitwalagaana n'abalala mpola bwentyo so ne bampa access ku channels ezenjawulo zalinga 5 okutandikira ddala etubeera nga tuvuga mukama n'ayamba abantu ne ba acceptinga because of the substance gye nalinita ku table okitegeera so awo mu course eyo Kaye we yantwalira ewuwe nzikiriza era nagendayo era twakola naye obuzibu obwasinga okujja nga buli ngenda ku channel ye ate abantu bakuba ye bagala njisigaleko Kaye vaako Kaye alina channel ye Facebook YouTube alina YouTube channel ye bagiyita batya Kaye Wisdom official yakona era nga buli we mukola tebitambula naye nga mu comment mu reaction bagala ate yaveeko nze njisigaleko Kaye leka omwana ayogere Kaye biki by'oyogere ebyo tebikwatagana you understand so nendaba nga kijja kuteekawo embeera nenjivaako okitegeera Kaye n'agamba yankwala natwala ku Urban TV
nenkola interview Urban TV ezimu ku interviews nasoko okukola ziri mainstream omola Caroline Makaye yankubira essimu nengenda nenkola okitegeera sirabawo mukono gwa Kaye nayogera ekyokusatu ekya NBS kati obutakanya bwange bwonna n'essaawa zino buli ku NBS TV okitegeera ne Kaye yes obuzibu bwava ku NBS definitely NBS weyingiriramu awo nti NBS etya Kafuko ye si production because ebityo wa entertainment shows ezo zonna ezo yes zi anikati zaani okitegeera ntuuka era sijja kyegaana Kafuko namuweereza message ne mugamba njagala nkyaleko ko ku shows zammwe because waliwo kiseera wotukanga you want to penetrate kitegeeza ogenda kufatta buli omu anasobola okuwa chance akuwe atasobola akuleke ekyo sijja kyewakana nti Kafuko oba ye yannoonya nedda naye era mu kuweereza Kafuko message I think era yamala n'atuna mu waka wange kwa yita sola kumpita nga I'm just a nobody obo kitegeera shebeeregwa katandika okubeera nga Kafuko mpita tukuba shows Kafuko yakubira yes Kafuko oba Kaye yawaye erinnya lyo akayita inawe yaliweerayo nze yefatira Kafuko wamufata namufata n'omugambo jompeko ku platform nzijembereko ku platform zammwe ezo naddala ku share ya analysis obo kitegeera and it took like 3 weeks maybe because radio TV ezo zikola meetings ezo production waliwo notuna anakola ati I think ne bakola all the reconnaissance ne criteria ne babiranga bampitira omuntu yampita kusanyuka yali mwami Faizo Faizo mumanyi nankubira essimu nentandika okubeeranga nkwadozeranga Kafukira naye amaze okubeeranga akola ki akkiriza kwandoza overall supervisor obo kitegeera nentandika okukuba show nakuba share yasooka Kayera yaliko ne Junior yaliwo olobo bali ba Kaye ndoza yali regular nga tavaako okitegeera kati nze we najja ogusooka bye nayogerera ku sheeyo byansobose okumpita omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna for 6 consecutive weeks nga tebandotetinzeemu abalanga baba rotatinga obo kitegeera kati mu wiki yaffe ey'omukaaga gye nakoma okugenda kusanyuka TV wakati awe wali olutalo lwa alien scheme nesanyuka Kaye ayogera statement yagamba asiba obukadde bubiri singa alien scheme ajayo receipt nga yali apaying dwako obukadde obubiri if no ngali mugeza qualifying statement nti alien yali bade alien singa si abitex kati nganze nenchijungulula ne mugamba nedda nze kenyini nali mpaddeko receipt alien skin eya 1.5 million that was last year tugende ku school tour because tokola school tour bimanyi 3D school tour VJ Junior ne ba partners baffa abalala so ekyo nenchijjawo katika yawo nanyiga we atandika okunyiga ekyayamba nti show yali tuse mu climax ne bagisala nga ali mu kuyomba ali mu gwe kumanyoko olinga kino okitegeera nga wo mumanyi nga zivuddeko show ne bagisala kati ekyali awo wakati nga show bagisaze najjako byonna bikasukeri na nvuma bubi nnyo lwaki mulabisizza ngate bulijjo sibi lwaki mujjo tovayo n'obyogera lero gwe gusoose okubeera nga nkyogera naye ekyanga naye kandaga n'afuluma n'agenda okitegeera kati awo wiiki yaddako sanyuka netampita mu ndigo gwa musanvu juko yali consecutive netampita which is understandable tebangamba akombo no regular panelist but otandika okusoma the writings are on the wall already obo kitegeera ne wiiki ey'omunana ne batampita kati otalo lujiko yalunyenyetiye no muki mu mawulire eno kati bampita okubeera nga nkola interviews ku nsonga eyo of course ndi analyst amenya ensonga siri fanatic wa muntu yenna olutandika okubeera nga nzijayo amazima gonna nga ndi ku side eringange yalabikange ewolereza alien scheme obo kitegeera kati nesanga wakati nga ate nkubidde musanyuka TV byayitandise okubeera nga ekola because there was an agenda egenda mu maaso y'okubeera nga character assassinating alien scheme so I cited a lot of examples okufixinga musanyuka okufixinga mu naddala Kafuko nti alina kyakimanyiko era ya moving agenda eyo kati byasanyuka nange ne bikola kino nawo ne lusajjuko olutalo obo kitegeera kwe kutugamba luli ogende ne bagamba ngende naye ne sanyuka nga yera nga tuli ba mazima tengobanga ko goge mazima mu kusooka nze eyagamba enough is enough because wovayo no gamba tikadogena mu lutalo na muntu omanya the repercussions kati nzo okuvayo nga ngenda gena mu lutalo ne sanyuka TV nadala Kafuko kyali kitegeeza ningange yegobye by default chovala Kafuko yansanga ko onako twagenda naawe yangamba naye Ntambi tetugobanga nako wano nayo tukeri oberanga otogerera mafukule bwegati okitegeera no lecho vaawo iranga yaga omwante tumugobanga nako oyo but by default nze kenyini nakirabanga sigenda bana future awo singamba yo nanjogera taking a position yange so the position I took neberanga etaddewo embeera eyo
and that's how it went. Okitegeera. So buzibu ne Kaye buva ku alien skin. Partly alien skin. Ekyokubiri Kaye after there buli muntu gwe nali because nga wegambye Kaye nagenda yeewuwe tubeera nga tukola show ku channel ye ne walala twakolanga shows endala ewalala kati buli wamu gwe twakolanga naye nga bagamba temuddamu kunkyaza na mwana oyo oba kitegeera olenga from then yes olenga munyivu n'abaana abankolangako interviews nga si banene nga mmwe nga bagamba tebaddamu ye mujja koki content because of me yetu moving out no wabeerawo cold war oba kitegeera kati kisingira ddala nti Kaye ye alaba omanyi Shiba kye yayimba nti oli mulungi baba gw'olinaanyo mufaananyi atanaaba kati Kaye mufaana otubeera ku pano mufaananyi atanaaba yes Kasuku ogambye Shiba yayimba ki oli mulungi baba gw'olinaanyo mufaananyi atanaaba kati naffe mu analysis bino ebintu by'okwogera bya mirundi esatu ate obuzibu bwasinga okujja Kasuku okufa kwa Isima mukama muwumuza emirembe olunaku Isima lwe yafa waliwo abantu abali mu industry abali bakola omulimu gwe gumu naye abasanyuka nga basanyuka naye nga tebakiraga naye ensanyuka yaabwe eriki nti Guy yabadde space agikoze eki agyocupayinze naawe yessaawa ffe tukole ki tutekinge now this is our time kati omu ku boye Kaye he falsely and wrongly believed nti kati ye number 1 after gundi ngavuddewo because mu mbeera yonna yatambulira mu shadow ya Isima nga tegayinza kuwulira Kaye nga Isima waali no nga li second fiddle kati Isima waafa Kaye n'alowooza nti atekinze on yet it was a revolution of other analysts abali bazze mu game omwali nze omwali Kasirye omwali n'abalala abagenda okujja okubeera nga battaanya ensonga tebagenda kubeera nga bavuma Kaye's trade everywhere kuvuma. He never analyzes anything. He never and he will never because obwongo bwe bulina we bukoma ku nsonga kati tuvala mu introduction yange ntero ko ekintu kino nti I came I saw one day I'll conquer the man the myth later I'll become a legend nti nze namanya game eno gye nyingidde erina kubeera nga etambula etya olina okujja ku setting oli steady ng'oli ready ng'omanyi ogenda okuba nga onnyonnyola abantu okikozeko ne research amala Kaye kyatakola ki kyatakola omufaananyiza atanaaba nti mugenda mu discussion Kasuku abayitire topic nti no yino atandike kubeera nga ayanukula taboya he cannot analyze anything nti kiki ekikopo ajatandika onali awasale kati singa bagese nankerekeje we twava tugende wa Museveni mu helicopter ye mwalimu obunyonyi embata ne zizaala nga ziri 7 kati olwembwa we yajjira kati n'olwensonga tugende wa Hamu olwendabira full figure bwatyo n'akuyisa eno bwati kati abantu batuka ekiseera nga babikooye n'ekyokubiri twali tuvudde mu political season eyo Kaye mwafunira entry we watya nti jukira abantu mu struggle bagala nnyo omuntu representing ideas zaabwe bwe ovudde luddawo baluddawa kasobeera nga representing obunyiivu bwabwe they accept you for that period so that's how they accepted Kaye wadde nti agent nedda kati gwabulira gwe yakoowa tosobola kubeera nga ogamba abantu buli ssaawa sale alina punchlines 3 sale Bobi Wine Museveni ng'akuba Museveni bubi nnyo buli naye njagala Kasuku ombuulire anyone eyeewulira nti nasobola okubeera nga ali avuma obeere nga ogenda vuma Museveni leero enkya neruli of my first family yonna mu mwaka gumu myaka 2 nga tere kikubeerako nga nothing happens to you. Where is Jakana? But Kaye does it every day, every time, every minute and tewali kimutuukako. Who is he? Agent. Naye bano bama accepting mu struggle olwa desperation nti tebalina nnyo muntu wabawo omuntu abalusewo n'abeera bakubira omusajja nkugambye mugenda kwetwala tewali buzibu mugenda kwetwala njagadde okugamba Kasuku Kasuku Kaye yangamba agenda kufa ne junior Kasuku ate kati yayiga emize egitereka tewali buzibu Kasuku tutambulira ku mazima ajja kutereka tutambulira ku mazima ne facts zigenda kuvaayo. He who alleges must prove. I hope what you're saying is true. Proof egenda fulu manze osose gamba mu musajja sima abo otuula wano ne wali mulabisa atanaaba omufaananyi akola atanaaba kati need to prove that
Muita atule wano ntule wano. Otule wakati. Ate already yaganye dda. Kale anyway. Yaganidde ku radio anagira ku YouTube channel. Anti checho kyatira. Is anyone yewulira antuuze wano kaya mutuuze wano abere wakati batubuze ku anything in this world. Anything. Yeah? Anything Kasuku. Nze I take my time. Nze obumanyirivu n'obuyivu bwe nnambo ina performing arts mwe nina bachelor's degree. Alumnasi wange omu twayire ku governor Kenneth Mugabi. Tuyingira Makerere 2011 naye. Performing arts nga department nze concentrating ku film and drama inagenda mu music. So performing arts okujja omwanalyze nga semugudde mu bugwinga yagamba nti junior accountant accounting la ludda w'ebitabo kyebuuze wenagenda ng'ewuwe kaye alina impression era ugundi olutalo lwa sendi we yali nga mbuuza akola ludda naliwo naye nga nsirise because I knew everything yegayi gogende wabeera kazo mu room one roomed house ekazo ku mizigo ne weyagala essaawa zino he who alleges must prove nkutwaleyo wanu single room ekazo ku mizigo mu nzigo ta wabakulagiridde osobola n'okugwa mu mwala nga tomanyi aga Katonda mu ggulu manyiyo kati nga kyakola one uliriza Kasuku yagamba abeerawa nze tombuuza kale njagala kibeere ku ggwe mbu planned kid yagambye planned kid yasomera luddawa. It is not about being a planned kid. It's not about being traveled. Namulidde agamba yakagenda mu nsabiri mu kaga n'okola n'oyigayo ki okugenda mu nsabiri mu kaga n'okoma nga toli exposed ku kintu na kimungo kyayiwa malusu nze asigadde mu Uganda bankusinga chairman mawe China tiyatambula ko mu nsi yonna yonna naye omu ku bantu basinga okubeera mu bitabo bya China. It isn't about traveling going to Switzerland and what have you gotten exposed to? Nothing. Kati mbadde gambe ewuwe kyakola emisana wabeera waggale nga yesibiddemu munda giving an impression mwali ku mulimu akola. Bwebuuza buli YouTube agenda n'akolera yobuuza Bazaneru buuza ba Smith buuza baani luddawa omukubira simu n'akulimba nzija nkyali wano ku UPRS omanyi we mbalira ebitabo nzija jangu kusaawa nga 7 onaggulawo mangu nagamba nkomyewo naye nga gaya abeera waka ssaawa 4 24/7 talina mulimu gwakola. Kasuku nze nabeereyo for 2 months nga kyakola kyasiga okubeera nga akola byali ebintu bibiri kaye ekisooka ewakaawe walinganga waggale ekyo ne understanding nga talina mulimu naye mba muyingidde nga ggalawo nga tayagala nsobera ziyingire era buli muntu yali akozeko ne kaye kyakimanyi tayagala nsobera ziyingire wuwe lwaki pouring saliva kuyika malusu jukira ziba zigenda kuleeta obukyafu. Kasuku ku bintu ebyanzija kusanyuka TV ng'ogyeko ebyo byonna byonna ebirala engoye zange ze nakolerangamu okubeera nga buli wogenda okugira waliwo ziri stained okitegeera okunyenga kuliko wano yalinga acid kyo yava malusu ga kaye kati ngoyagala okakasa ekyokuyiwa malusu ga kaye buuza gundi bajjo twali ku shame kuzasembayo yennyini bajja awulikikanga ayogera kayankubya amalusu aga Katonda mugulu video ngenda jjo kufunira ngenda kuddayo nkebere aga Katonda mugulu mba nkulimba kati mbadde gambe ewuwe waka amalusu jukira kuba manje ensolo ziba ziyingira bambi buuza obanga bulwadde nga kikwata kigenderera nga bulwadde tuvala abantu bamukazako kalusu yado ligenze likola kiri kale ekyokubiri ngewaka akyazaayo obwana obutaneetuuka Kasuku aga Katonda mugulu no uliriza no Kasuku uliriza Frank now we are going below the belt he who alleges njagala tubikule footage wa Sanyuka TV onako nasemba okugendayo kaye yajjira n'akawala akato abantu bonna ne beebuuza ne kagala ne katulawo ne tukolera wa naino ewuweera kaiza okuba nkali katini mu size wababuuza emyaka gyabe that is a serious allegation Frank gwe mubuuze lwaki talina mukazi waka n'abaana nga bagenda asho mukazi yanobe waka naye nani musanzeeko n'abaana be ku Javas ng'abalese out lwaki tebaliwo era ku olwo biru yange yagisasula lwaki waka tebaliwo soke twebuuze ekyo but Frank, don't you believe that people can break up? They can break up, families but for what reasons? But do we have to go there, Frank? That is so below the belt. I'm trying to give you a character of a person. We are not on the same level at any day. I know wala kale nze mukulaba maso gangana gatebuna kwetu kabubera buto. That is a better statement. Okay. Kati eriyo you withdrawing ayo? I've withdrawn. The other one. Yeah. Obwala obundabikira nti buto obundabikira nti buto in your seeing. Yes, akatali kama katali bubiri nga buli wogendayo kalala olunaku olumu kaye ava kusanyuka TV ansanga mutwala kuki
ku catwalk mugulira bia mugulira omwenge anywa kaya abantu abatakimanyi bulungi balowooza mulokole mutanywa mwenge era nawulidde bubi nnyo nga ali mukunangira mbunze embeera mukunywa mwenge yes ensi yonna yonna ekimanyi ndi musajja mukatuliki nnyo omwenge gwange bulungi nywa shisha wange bulungi naye mu kiseera kyakye kituufu siringa ye agunywa nga ali mu kukola najja nga atamidde nga atagala ekyo kyo nkirinako ekyo kyo eky'omwenge agende kalampabire mbutagunywa nze kenyina gumugulirako not once not twice kati woko climax newe wakanga ngumutwalira ozawachi byayogera tebikwatagana you cannot kwataganya bintu ngobero tamidde you cannot okay ekyo kasuku ekyo kyokunywa omenge nga atamidde kizeewo lakubira ali mu kunnangirira oyabera kulika ntuka kaye mukwata njuke nze ni kitunzi ni marketing manager nze marketing manager wa nze yali marketing manager wa lika shade batuuka baagalayo influencer mbatwalira kaye a influencing ebbaala imagine omulokole naye olw'omululu gwa center akola ki akkiriza naye ne tugenda mu meeting gayi yali yankutavanuuza alina obugalo bingi naye wali gayi omulala erinnya ndyerabiddemuko ne nanyindika shedo gayi omunyarwanda omanyi tutuuka mu meeting tutuula tumaliriza buli kimu kaye agenda bampita bagamba Ntambi, you know that you can lose this job right now mu bantu bonna noleta kayi influencing ebbaala yaffe oyo atalina credibility mu bantu ne bansonyiwa kati era oyayogedde kyali kashedi ngamba laba no wali ogenda ku influencing kigwatagunywa nga neko olwo nnyini bamu kipaza biyanga nyanga wali live band ndandika era okuyiwa amalusu nga oganira buli omu kasuku twali ku battle eya Shiba ne Sindi kaye tewamulaba kaawo walaba incidents kayenga jemu esaati wagiraba keyo wate wachiraba saachiraba kaya tuke sana najjamu esaati nga atuyanye walaji nga mutuyanyiza ekiro mu kiro kati buza Dias omumanyi owembozi mukati buza gayi yanono wabukedde Ibra omanyi wabukedde oyo mwana akwata lwaki Ibra yalagenda kuba kaye yali atamidde lunaku lwonna kiro kyonna atuuka bafunye vice chancellor bagala muwa interview yabukedde okitegeera kaye ajja mu frame wakati nga time siyi omwana mugamba vaayo kayayomba ayagala kulwana bali bagenda kumukubanzi yakwata Ibra ne mukakanya Katonda muggulu vice chancellor nga wali n'abapolisi benga we bali nyanga bana ngekiyinza okubeera okukwata mundu kuba muntu accidentally that is the character we are talking about of Kaye mweke nyini kati yajjo kubeera nga akwata after 5 nga ali mukubuza go interview ne gayo mala Kaye na jam nayogere bitakwatagana I felt so bad on the sidelines ndaba the character ekirala Kaye aba wakana kukyokuli obwana obuto sitaga butanetu ko obuto mukunda bikiro obuto Kaye yagende London ndagala atubulira ni sponsoring. He was sponsored by someone ali London kyekiri kye nagambye nti embera mu struggle abantu abera so desperate nti buli ajja basobola kwera nga bamwaniriza bambi atogerera kati Kaye afuna nyo trips ezo ezaba na Uganda bali mu diaspora abagalo gatta ku struggle. So who sponsored his trip? Waliwo omukyali yamu sponsoring ku trip eyo n'omukozi YouTuber akola ku radio emu awe Bukoto. You understand? Kati Kaye ku pate emu omukyalo oyo bamkyala wakitiibwa nnyo era amwagala yenga omuntu nti munankyukakyuka bikiriki era in fact Kaye yafuna ebizibu by'ettaka ojjukire bamusibirako omukyalo oyo yakwata looya we n'awakaye okitegeera saabadde nga amwagala ng'omuntu era ne trip oyo yagikola ki yaje mu sponsoring kati ku pate emu omukyala ajja ne muwala we Kaye n'akwana muwala we oyo omukyala omwana nga muto omukyala kintu tekimuvanga ku mutima kubanga omwana yagamba mama how dare you bring me into this mwana ngaloza mama we ya settings omukyala we nakati tasonyiwanga Kaye emboozi eyo Kaye wabaji wakana avayaje kuba ndeta obujulizi ndeta audio nga ne gwe yagenda naye ayina byangamba okitegeere ekyave yakikola kyeka muzeegwe ogwokwagala obwana obutanaba kwetuuka obuto oba okitegeera that is Kaye for you era London tajja kuddayo oba okitegeera so kasuku mbadde nkugamba nti guno omulimu gwe twajjamu bino ebyokwekuba bibeerawo era mbadde ngumiikiriza Kaye ebyo byankubakuba naye kindeese wano kubanga nzijawo obulimba oba okitegeera gye yantwala yonna nkubuulidde muwadde credit mbu nakolako ko naye kyangoba yensoberanga nnyingi ewaayika amalusu oba okitegeera yes ebirwadde biva mu lusu obimanyi salaiva nga ayika left right and center ebirwadde bivamu tuba tukola ki tuba tubimanyi ekirala oyo omuwala Black Sugar eyabadde amanyira naye waliwo ekintu kasuku ekyatandise okujja era nakirabidde wano mu parliament ebya zaake
nga zake bali muzanya kadi omukyalo oyo yani Kinyamatama nga zanya kadi yabadde contemptive ng'agamba one abuse to a woman is an abuse to all the women in the country. Oba kitegeera kati boy child agenda luddawa into mulemu situations ezimu ng'omukyala yazeetedde akuvumi you are reactive or reacting nze naawe kati wo reactinga nga public egangingako on wavumye omukazi oba kitegeera naye nze kati sigenda kuvuma nze sikozesa lulimi luvuma diet ayino kasuku twalinga ffenna entwalo zifaananga ffenna ozijjukira nga ndi ku the other extreme end ey'okuvuma naye waliwo wootuuka n'okula kasuku nze I outgrew that yet kyekisinga obwangu mu communication monna ekintu ekisinga obwangu kwe kuvuma ekisinga obuzibu kwe kunnyonnyola kati nze obukugu bwange buli mu analysis ate kali kyatasobola kubeera nga akola tasobola ku analyzing asobola dissecting nsonga batasobola okuvuma box we zibeera 3 yamanyiko ya kuvuma zonna nzimanyi but I chose kukozesa zino ebbiri dissecting analyzing critiquing yeta inaawo mu kabox amanyi kimu kuvuma that's why yabadde ku radio fuambuza kubya pink ako kampi kalinga full stop imagine babubuza kubya sindi bali ne shiba abakazi bona n'abasiru bazaala that is the guy for you he cannot dissect anything yabawo kuvuma obo kitegeera so kyembadde gamba nti omukyalo oyo tulina obuzibu mu media nti tuleeta nnyo abantu abatalina bumanyirivu which is very wrong olumu oba kitegeera kiyinza okujjawo olwa resources tolina osobola kwayalinga muntu ali professional n'oleetawo abadde awo ku sidelines oyo omuwala yalinnya ku ttiimu ya Lydia Jasmine nga kireerese nga womanyi abayimbi battractinga nnyo ensowerezo wezito ne zibeerabeerawo kati omuwala oyo omu ku nsowereza abeera kwa Lydia Jasmine okitegeera nafuna omusajja Sure Events n'amuzaalamu Sure Events omumanyi n'amuzaalamu ebyabawo ne baawukana nasigala n'omwana we and I felt sorry abakyala nfeeringa nnyo sorry mu situation ng'eyo ng'ofuse single mother oba okitegeera naye nakola byakola biki life ye tebadde nnungi nnyo naye Mukama akuwadde omukisa osembedde kuki bagamba fa ku kyoli fa ku kyendi kati so asembedde wali olujjuliro waliwo entale ezimu zotalina kujjamu because oli mu nnyumba yandabirwamu singa tandika okasuka amayinja tajja kuba mulimu n'ebirala byenerekereza ku oyo olwa concept card eri gyesaagala abakazi bakuzanye bakuzanye bamiri amatembe bajje and before you know ng'oluzinze ki ground yo badde ozindi so oyo omuwala ye kansoke muteekaawo but alina okumanya nti bingi nnyo byensirikidde ngenda okutuuka waawo wedde nga waliwo akakyankalano waliwo omukyala awo bamuyita Juliana ye oba ya accountant ate same time station manager omuwala ali mugamba papa oyo omuwala tanjagala tuli mu room basatu tanjagala tagala nyirina kumpewo alowooza nze akwana gundi erinya kandirekeere yoyo so nga mulimu element ya drama oyo ow'abasajja oba kitegeera ningamba wano wengenda okubeera nga nkolera nga mulimu that kind of drama oyo ali unnecessary but that happens at so many workplaces naye kati nganze omuntu ali very professional ofunamuko indicators wozo okukola oba naawe ofuuse nga junior yeeta technocrat kati gwoli professional very professional era kintu kyenjogera kiri backed up okitegeera so kayi byalina osooka okukola kayi obuzibu obwasinga omujira mbadde nkubulira issue ate enkulu ey'okufa kwa Jjajja Isima Jjajja Isima yali atikinga all the 9 boxes I think ng'asobola okujja ng'ali aggressive ku kintu asobola ogenda mu lutalo lwa one man nakwata legion y'abawagizi bonna n'agikuba wali asobola okudissecting ensonga asobola okuanalyzing asobola buli kimu he was just phenomenal then wavaawo void eno nejja nga tewali muntu afiiringa nga toza Isima you understand and no one can feel them ge mazima so bakaye balowooza nti bagenda okubeera nga bakola naye kaye wasinga okwokyeza amanyi guno omulimu gwe tulimu kasuku kkiriza obagana we can't be perfect 100% twokya oba kitegeera naye woyokyeza ozizeyo kemabega n'ogamba ngenda kukomawo ntya kino nkitereeze ngende mu maaso kaye ayokya kubya alien skin ebyo kaye ayokya kubya sindi awo naluzinga popularity essaawa zino kasuku the fact is bagamba numbers don't lie kaye abalinganga bamukyaza bonna basinga ba withdrawing so he's trying to get space ku BTFM akolayo ku Sunday nene kano ne radio phone yalumbye yaberenga okipalinga space nze nenkola kinemba share spaces because I have a lot nze buli lwamande bana interviews nganya Tuesday nga 3 TV radio buli luddawa essaawa zino I've been given a show ku KBS ku analyzing a film every Saturday ku Bunyoro TV the same BBS TV bampa YouTube ayo buli YouTuber ina mu Uganda ampita nembera kugundiye
ku channel ye naye ekimpisa not because ndi w'amaanyi nnyo baki I have different gundi zembera mpa okitegeera era YouTube abona bakubuulire sola kuwa YouTube content yomu katika suku byengambye wano ngende mbiwo omulala ne duli muwa kirala I can analyze economics, I can analyze sports, I can analyze social issues, I can analyze music, I can analyze film because netekamu okumanya oku I invest mu mulimu guno kaichi atasobola chobola abantu kayobo ina muitanga waliwo ekintu awo katika Franka ya yogedi jangu nga chogenda muitirako kyokka togenda kumita dissect issues you will not because tajja chikuwa that is the guy for you agamba mbono wa amaanyi numbers zigudde ne channel yali asigazanga emuita buli eya the final channel wotuka isawa zino muganda wange 2.2k views 1.9k views Ntambi ali mu Kanana Ntambi ali mu Kiwaya Ntambi ali mu 2 nze gwagamba ali wansi but numbers don't lie buli muntu agende ku YouTube yatekemu Franka Ntambi latest Kaye Wisdom latest agende mu numbers Kaye baba ina one single numbers anyway in the last 2 months taina you understand chegamba nti atule wano wabiri watula wakati atati tugende ku buli issue out of the box gwengo tadde butezaawo sigaya Ntambi aze yetegese watch together now that is Kaye for you I know realizing agende ku drawing board because nange kijja kunyumira nga space tugisigadde mu netamale mirundi feka we want those people to come back ba feeling void eyo abana ba YouTubers bangi tibalina we bagenda kujja content Kaye improving amanye nti ubera oli mulimu guno olina okubeera ngo oteekamuko ku magezi olina okubeera ngo osoma do research that's what I do I invest a lot mukola research ku nsonga ez'enjawulo Kaye lwali lumu nga bamuyise ku bamuyita ku NBS bamuyita ku NBS ebiseera ebyo waliwo yali topic ya cruise Gagamero Lion Island Firebase kati nga baagala bere nga dissecting zajja zitya bikiri katika ya ampereza yali voice note yali simu mukolere research muwe voice note naye nkola interview nega yamita Moze Megatron nesifuna budde kumuweereza because yali mukwano gwange ekyo ngasobola okukikola because manyi obunafu bwe ntamanyi he doesn't know anything okitegeera naye saasobola Kaye kiyagamba that was the time we yalina obuzibu ne Edisend n'agamba Moze nalina Edisend ne Jenkins nengana nga tuli mu kumugeya nanyigira n'agamba ne kakalamu can testify on that wabedanga wa mazima kakalamu natuka ekisera n'angamba era lwaki sikyakwa na kakalamu y'omu ku bantu nga kyembadde nkunyonyola kiri ekyokupenetratinga mu media identified figures nengamba njagala nkoleko no naye nja kubeera mbatwalira business okusobola okubeera ku platforms zaabwe yali kakalamu omukubo era nga nkubirayo hip hop I can get keko ne tumwogerako episode yonna GNL ni bonna abo for almost 10 episodes okitegeera kalamu natuka nga ndoza figures ziwedde za hip hop atenga n'olumu society ya tetegeera nnyo na hip hop atenga yetaga sometimes numbers okitegeera kati nga tulina okudiverting okujjako mu zino social issues na biki naye kakalamu nangamba Ntambi tosobola kikubawe katulina okunoonya Kaye akuwa amaanyi I felt so disrespected by that statement okitegeera nangamba sitegesobola kwebeezaawo nga nze katandika okufata nga nze omu ku omu nga nkola nze kogwa omu numbers will come and numbers came okitegeera naye nga muyinza okugenda munoonye Kaye ne mumusanga atamidde temunkololo olunaku okitegeera olunaku ne lufa yes the guy is a drunkard No, I've not met him drunk. muganda wange I just wanted to make he is a drunkard anywa Guinness smooth ne walagi ekyo waba kiwakananga tugera tumukebera omusajja tubakebera omusajja omuntu abadde nga nnyo omwenge tubasangamu elements kadesha yakyo wakanya ekyo kwagala obwala obutanneetuuka ekyo nkisazizaamu naye nze bundabikira nga obutannaba kwetuuka kati aŋŋambye kati mu defense ekyo nkimenyezaawo okitegeera anyway. yes so that is Kaye Wisdom some of the things that Frank I had not seen you go this personal with someone but I will understand you said they went hard on you. Definitely. Kasuku ebyaddala nze nali kiyenje. Sijja kigaana era gwo omu ku bantu my testimonies benawangala nabo mu period eyo nga ndi kiyenje. Nga nezidde bakagwa zimpa. Ekyo sijja kigaana buli muntu alina ground ye watandikira. Nze sifuna nko silver spoon mu kamwa kange nzize ntoba. Sidi planned kid yenga wagamba. Yet na yalimba asola muzigo gumu omujudde ensowera. Planned kid tasobola kubeera nga abeera mu mbe. Navyo planned kid abeereyo kazo mukaziga akamu. Beba planned kid betugamba you can't say I'm a planned kid ngosula njagala omugamba akwegi PS ewakawo labo batogwe mwala ozo gwa mukinya kya toy yo ye planned kid nze gambye story ya Kaye talina kyasobola kunkuba talina kyamanyiko
inze bye nemanyiko bye birambyo badde nga mbyogera nti I've been a nobody, I've been a cockroach. Esaawa zino nze mugati cockroaches zikayiko zagala okubeera nga zifistingira. I'm bred, he's a cockroach, I was a cockroach 2 years ago. Now he's the cockroach, I'm the bread agala kubeera nga ndiyako. Tewali kyagenda kubeera nga nkuba. He doesn't know anything about me. Bwe nambyeyogeddeko omwenge ngunywa yes ng'abantu abalala bonna. Naye mu kaseera kange naye otamiira bonywa kuba sikula nkongo otamidde naawe. I control siringa ye omutwe munafu anywa Guinness 2 satu natandika okubeera nga yiwa amalusu. Gwe gundi he's the guy in I control because tukuze tugunywa. Okay, but tugunywa. I spoke with Kaye, like I've said. He said he doesn't have any issue with He's envious. He's jealous. Because I've taken up his space, he thought he's going to occupy because Ichuli is dead. And I'm also telling you, I've not occupied Isma's space. Isma swana mutu ukawa they have. No, I'm trying to do what I'm supposed to do. Giving the audience respect. Nembela nga nzija kupano nga ndi informed. Ye weaponi yange number 1. Chata kola ye. Tawa audience respect. Okumanya mwana audience ye. So wana kubela nge kusinga okutegera. Just go in a platform. So don't underestimate your audience. Jangungo oli informed. Chenzi janze. Nzizija ndi informed n'empayo issues. Abantu they accept. Ye ajja atamidde tali informed. Ochitege. The guy is a lunatic. It's one of those interviews. It's one of those interviews you wish you did have to do. But who? You, me? Me. Yeah. Kasuku. Nze njagala omuleetu abasobola. Ensaji gambe anything about me wabanga mmanyiko. But ochitegeera. It is what it is. Omuzungu agamba it is what it is. Ne Kasuku. Yeah. Lindako kati okudda ku side endala because kati the other, that is the other side of me. Ate mwadeko quarter. Naye agenda kudda. Tewali buzibu. He may not come for you in an interview. Any day, but he's going to come hard on you. Yangamba yatereka Junior. Nebejiribera myaka 2 era Junior namugamba musajja yangambi. Interview tetwagikola wano njukira. Kasuku. Nagamba muterese nawe ogenda mu batereka. Nze ndi mpologomoloza ntemi yayo. I'm only here to aspire and inspire him. Kyekisero kwawula empungu ku nganga. Kyekisero kwawula embata ku ngali. Twawula embata ku ngali. Ajayo get anything. I'll come back. Taina platform zize nina. Akola interview mu nkola osatu. He cannot fight this battle and win. Yesu kusasanyuka TV ratings zagwa. Ndiku KBS TV yakuna. Sawa zino. Ipsos. You understand? So, unaona wanagenda you double. I think I'm the same kati echo kwagala obwana obutogo kiganyi nzija na information. Information. There are a lot of people abali mu inboxes zanga ampa information. Ninsiga katono quota dose ku dose ajje ayiwa malusukunzi. Njagala agayiwe gona mufuneyo liters nga 2 aganjireko. I'm not afraid of Kaye. Kasuku. Kaye ngo ngamba Kaye agenda kogera mbuti. Yana agenda bilabe bya Kaye. The guy lost numbers. Twakola panel ya nga bamugobye wa Saimo. But look at the comments. Abantu bagamba bane bulijjo mulindaki. Tamuda mukomyawo Karusu. That is the name Karusu. Nayo kenyini bagamba ngo omuchaziza don't. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Nemba de gamba kati mu byaddala Kasuku tuli ku kintu kya Grammys. Musajja wange yafunye consideration. Ani Zamba hustle and motivate. Yeah, bamwade consideration. Hustle and motivate. Eddie Kenzo yafunye 4, Chameleone yafunye ne Morgan Heritage ne yanigayo Shatawale. Kati Chameleone ayina 2 ayinemu. Ndoza ayina 2. If I'm not mistaken, Kenzo ayina 4, General Zamba ayinemu. Okitegeera. Naye balina okumanya nti consideration tekola makulu nga tofunye nomination. Okitegeera. Kale no stage bali mu ya consideration balina convincing nyo ba voting members baba nominating. Kati General Zamba is the voting member. Nenavi era mu Uganda tulina 2 ba voting members.
okitegeera kati bino babizze eri mu voting members ne balonda ne bagamba oluyitewo ne babala obululu ne bagenda mu nominations ne bagenda mu categories okitegeera kati obuzibu obusinga awo Kenzo yayinza oyitawo Kenzo kuba ye at least erinnya balimanyi oba okitegeera kati ne Kamili yali ne Morgan Heritage sebo Morgan Heritage baamanyi kati zamba ye hip hop wafa abamuyisizaawo kawo tatuukangawo kawo oba okitegeera naye kasuka ebyaddala abayimbi falina okubeera exposed ebintu ebyo tebiriko connections just being exposed ng'omanyi Kenzo ye yamanya okitegeera nominations zibaawo online portals zibaawo bazigula and how to be a member how to be byonna weebiri naye abannayuganda bagaanye oba okitegeera because for example an album eya Kenzo nga gye banominate nze emitize criteria zonna eno kubeera nga minimum dakika 3 eyiseewo eno kubeera nga ina publisher w'amaanyi katugambe Amazon oba gundi nga kweri nga mu United States basobola kubeera nga bagipurchasinga oba okitegeera nezamba naye bali mu kukola bintu ebyo weebityo kati abayimbi baffe tebabimanyi ebyo balina okubanga babimanyi wano mu Africa omuntu yasooka okuwangula Grammy Award omumanyi kayamumanyi simanyi nange mumbuulire Miriam Makeba 1964 okitegeera nawangula ono omukyala yayimba agolo omuyemufirika asinza oziwangula alina 5 ne nominations 14 yakasinze ba Lady Smith Black Mambas balinawo ba Soweto Gospel Choir balinawo bawangulako Grammy yes Black Coffee wanawangula ne mu South Africa Burna Boy awangudde Wizkid naye Wizkid taina bbiri Wizkid ne Tems kiriwe kite kyabo nalwaki nze sibi considering nnyo kati olaba nganje likikijo nga yawangula ngo omuntu luyimba lwe nga ye bikipi ne zimuteekayo kati Wizkid olaba ye jalina eri ku Brown Skin Girl nga soundtrack ya film ya Beyonce afunira nnyo ku Beyonce awo bwatyo obujukira bo aba Grammy bakuwana obera nga wali writer ku luyimba ku project of they respect the entire process definitely ne Tems naye ali kuyimbala Drake ne Future yaluwandiika oba mukola smali okitegeera ne oluyimba lwali lwa Tems lwali lwa Future era ku album ya Future naye naafuna nenze ngamba bano abafunye nga bo okitegeera tulinawo batono tulina Burna Boy yakawangula bbiri ndowooza bbiri if not one okitegeera ne mu hip hop awards ne zibaddeyo week ewedde yafuna nominations oba zaali mukaaga imagine hip hop awards Burna Boy yes nabye Trace ina awards egundi e Rwanda ndowooza erina kati ate olaba wali ku gundi kubata naba kuwangulako kikwewunyisa nti ABBA tebalina Grammy Award the Abbas a group tebalina kikwewunyisa nga gundi talina Bob Marley tawangula yo Grammy we yabeerera ngayo ngate mutabani wa inayo Grammy we yabeerera ngayo kya category ya reggae nga terinamu kituufu zajja rubanyi kati ate agenda okufa nga wayiseewo emyaka 4 ne baleka bateeka mu reggae naye at least waliwo zibawa zino obeza okujjukira biki awo kitegeera Big talina Tupac talina Busta Rhymes talina Snoop talina Nick talina Katy Perry talina okitegeera kikwewuunyisa nga Beyonce yasinga 32 Grammys bakanye balina 24 Jay-Z 24 okitegeera ba Stevie Wonder 21 we bali awo ba Kendrick bazze bagenda bagattagattawo gap ba Eminem balina ba MJ ba Comedy 50 Cent aina 50 Cent I'm not so sure about that yes I'm not so sure about that sijaberanga omuntu omulala atafuna nnyo mu Grammys yali Michael Jackson oba ye yali nnyo ku MTV yafuna nnyo eza MTV ezo ne Grammys alina leta bana ba Beyonce babadde so commercial linnya lyabwe ne libeera so big Beyonce okubanga ina 32 nga yasinga nga MJ tanaona kutuka mu MJ I think ainanga 21 I'm not so sure about the numbers nenga Beyonce akulaga akubira wala nnyo okitegeera wabira we ne Kanye West Kanye alina 24 ne Jay-Z 24 kitegeeza rap wafu ali represented bulungi fa abagala nnyo hip hop katusaba bannayuganda bafune nomination ezo ate ku luno bawangule n'okuwangula kuba ebintu bya Grammy bizibu tebajja wangula kati asukusi kyango ola mu Africa yona nanze nkunyumira South Africa Nigeria awo ne Benin awo omukyala Angelique Kidjo nenga era olaba the acts ezo manyi ne music yaliwo nga siwa kubumbirira ne balese category ya Afrobeat eneera kuba kati commercialization yaffe wano consumption na biki kuba ebyo byonna babiteeka into consideration kiba kizibu nnyo okuwangula category nga mulimu Burna Boy for example oba kitegeera ndala mu Afrobeat sao because erinnya ly'eddene ate eri voting committee eweza abantu nga mutwawo but 9,500 bebali eligible to vote naye ebiseera ebisinga era bajja genda nnyo ku the top 40 abachatinze
erinnya we libalize nti bana bw'ajja tiikinga tajja mmanya nnyo eno Chris Evans Kaweesi wadde ali nominated okitegeera so tulina okukola ennyo amannya Kasuku Kenzo ye paradox agiyisa ebyaddala is well known abantu abamu bagamba nkuba nnyo Kenzo biki naye ze simukuba nti muvuma olumu mbeera ku subject era wabeera awangudde nzija nenkihighlightinga ekyo ekiwalo ekyo ekya radio 4 kyagambye Ntambi yagambye akuba Kenzo because amufunirako punchline come on oyo mwala nga yanga sikana byogera byangamba ku Lydia Jasmine because kati ebyo ntizo omuntu sikukuba nti nkukuba kufiira ogambye yali wa Lydia Jasmine yavaayo bobi bayi bakigobayo naawe nasiga nchikola kao ku best yao best ojimanya ekimansu ne mukimu ne mu nati ku mabito that is the character ali ku radio amanyira taina wade bumanyirivu mu radio bakijje buzire ense ekikubye nga kiryawo kiri mu kumanyira ekirala nagende wa King Saha nakutumira nnyo enakawuka nagamba Kasoko yali musajja wange ekivulu kirionga 8 December King Saha kyali musajja wange nakwata King Saha tononyako waliwo oluyimba lwange walukola bukozi freestyle kati Isma yagenda kufa twali tugenda featuring ne Isma twali tukoze oluyimba abakyala bagala kimu Kasuku Kasuku yatuyita ntugende naka walamuko wala but kikulaga guy ya taina stress alenga ino obusobozi okubera mu Kampala naye alina amakage nakawuka yiri wala kitegezo mukwana agenzo mukyalira mukwano gwennyo twagendayo natwaniriza mukyala we yaliyo birthday biki nenga ne mukyala tamulaze public tali kweyo lifestyle ye ya opulence guys Rastafarian ibaddala yalina obulambwe bwa living eyo ne bakyalibe ne tugendayo na treatinga bulungi nnyo alina kali akafoke kali akali wali wano wasinga wakayingira natocheze embuzi netunyumye natukuba freestyle natukuba freestyle kiro kiramba Saha nkubanja gundi ya Kasuku eyo ekyokulala jangu tuogere ku concert ye tulabe bwe tambula nga 8 December batwino jimiriramu yes era nangamba yangamba ebyaddala yakuba omusajja engumi nagamba Juliana ani bwe kenyini story go agireta kusoka bwe balwana ne Kenzo yamukuba engumi nagwe Kasaka kangamba olaba Ntambi fe tuli sajja balunyanja bayile bigundi bibasikanga ebyo bimanye ebyo webitu agamba yuba utalo nsobola kuwana paka wiki singa bibiri nga tukyalwana awo yasudi ya yangamba yakuba palaso fefe bosi ne bakaba mazega ne kamiri oyo ekiba kikonde akuba mu kikonde ne mugenda music nakuba ne mu finances the guy is an all rounder ana wali bangamba yakuba subagiza era ne mugamba nagamba wa yangamba yakubira ddala musajja nagweri nangamba ina gwanoonya asigaddayo ogwa nga tanaba kuva mu bulamu bwansi ajja mukuba aga omugwajo okuba yagajja okuba jagamba abamukuuma akana kaako kankubi bantu bebuze musajja omukulu ali kana nenga mazo mukuba yangamba oyo sawa yonna nene manyi baategeera yagamba ku nsi ne mu ggulu waliwo batajja kukiriziganyanga nabo paka is a Rastafarian wabatakwagala takwagala anyway yes so that's the discussion but I pray you and Kaye make peace at some point no for what no at some point techeta obulamu bwensi butambula Kaye talina kyanyinza kungattako tansinga magezi kinandi badde mwegombako ebya sente abalina sente ebaboga fete tujja ebyajja ne beewana nina kino nina emotoka no tetuna kugenda ku property show abasajja abalina ebintu Saha yandaga nzini segate tuna kyetulina abantu abalina ebintu Kasuku gye bali fenga tusobola kwogera mu money which money do we have we don't have any money katagenda kungamba ki kyandi badde kyamageza akubanga agansi that's why manyi bakigundi mu respecting anyu Mirundi Junior aina facets nyingi he's a comical guy but is an intellectual bitegeera ebintu wabayo cheza ategera na akoma na retracting and life moves on that's why sawa zino imbanda kinga I think number 1 I will rank Tambaye Mirundi Junior as number 1 agakatonda muggulu ebirala lebya abantu bamwagala no wabakoze echa akomawo nagira natambuza obulamu obo kitegeera nsijja kwe ranking abantu they will rank me ninga Kaye mu top 10 talini basposa afe mu bawa amanyi tuina Wamato Estates Company Estates Management weekend nsubira okuba nti ngenda kubafuna mbakuleetereko wano tuina nafa aba Rose Form batwegaseeko in the course of the week and the month jakubamba nyonyola
emifaliso ejenjawulo gye bakola na chiche gikola Rose Form mattress. So buli woyitawo ne branches abo nja kuba nzikubuulira, so gendayo oba wagire basajja bangaabo nanafu abannala abaweereza sente to and fro Uganda. Squeeze back ezo ziyitawaawo ne logo placements ezo mbeera njagala nnyo nolabaawo. Njagala kwebaza buli muntu ampadde business, it means a lot. Muno watch yange. Muno watch gye twatandise nayo. Geno downloading app ya Muno watch, filimu ziri kuli. Kugambe. Naye tabu yange bagibba. Alayira. Gundi si yagitwala. Niko. Sikaye. Nedda. Ngo. Alimengaro. Mubere. Lina kukasuka. Badega msajja fe jibuke afulumiza list. Jibuke. Jibuke genda muchaza masa. By the way Jibuke bami anonyeza. Naye I think this month Jibuke soko ndeko mwezi guno. Omwezi guno muzibu gwantabukidde muko nina ebintu byendi mukugoba byengatta. Tobango yagala kubomba. Asagala kubomba nina omulimu gwe nafunye ogwa company nene. Videos bagala shooting o shooting abe bazigoba shooting abe bazigoba ate nga sente zaabwe nyingi nzagala. So I'm patching up so many things. Nga munana December Thoban Center charity concert ya jine ya fashion. Ne mutabani wange kwali tugenda kwa catwalk. Yes sebo. Bambi ninga abantu baje bamwagire emitwale eta. So nyamutandikako omwezi ogujja sokali inde male. Sajja bankozeseza waka kano kasikati damu wan. Ne ejimujiweka ye kayita inabya kukola kasho. Ochimaye kaya ayambale muwere bulungi mwera bye.